ensonga ezo zaaliwo mu mawulire ndowooza emyaka 15 emabega kisobola okuba nga giweze 15 ng'omukyalo oyo Nice yesije agamba lutaabwe yamuzaalamu omwana nga tamulabirira ne bagenda mu makooti mukazi n'awaaba kooti nebakanyisa mwami Lutaaya kyalina okukola eri omwana we kyensuubira nti akikoledde ebbanga kubanga ono wabadde omwana ayo gatagambyeko nti fiizi za taamu ewedde teyaziwaayo agamba zeeno kitegeeza obuvunaanyizibwa obwo mwami Lutaaya abukoledde ebbanga lyonna bwe nalabye ebintu ebyo nze kennyini ne nnoonya essimu ya mukyala Nice ne mmukubira ne mmugamba Nice nze gundi nti owo nkutegedde bulungi lwaki oddidde omwana oyo n'omuteeka mu ntalo z'abantu abakulu bw'oba olina obutakkaanya ne mwami Jofule ng'oyagala mawulire lwaki siggwe weesitukidde kubanga bano tebakyaddamu kwawukana ono mwana w'oli oli taata we guli musaayi gwe abantu omwana gw'ozaala alina waakukoma ne bw'aba akunenya omwana wange oba omwana walina waakukoma mwami Ssendi ne bw'oba okoze ensobi ne bagamba ate awo omwana alaze wala so ne mugaggo wandibyogere n'anyinyonnyola byanyinyonnyodde ne mubuuza babanja ttaamu mmeka nangamba babanja ttaamu eno sente mmeka mbadde sinatuuka ne mubuuza abaana bakasoma bbanga ki tugenza okuba nga abaana ku ssomero bakabayo weekisi 2 tezinnawera okusinziira ku bange naye tugende mu maaso ne mubuuza omwana nga atudde waka weekisi 2 kimutwala mu mawulire nga ttaamu ewedde yagisomera tebangibwa tolina ttaamu gyoga nti ttaamu eri yagituula ne mubuuza kitwala omuntu mu mawulire kyanzizeemu aŋŋambye ggwe omanyi obugwi bwe tuyitamu okufuna fiizi ezo ne muga naye nga asomye paka ku siniya fongo onaaziwaayo ne mugamba ye kati eno ttaamu etannaweebwayo ya ssente mmeka naŋŋamba basomera $1,600,000 ne baagala zero balance omwana ali waka babanjayo $16,000 n'enzijjako essimu esajja kyanyumiza eggula emboozi tali tuwotera nga balina omuwala gwe banyumyako naye ndowooza nga baayoterawo nga bamumanyi ekyade kitudde mu nsona nekibuuza ono ajjayo menu nga muli mu kikola kati nembuuza menu n'agamba anti mugenda oba mu kikola nga ebizibu byako ga menu ejjudde ennyumba bammanja omwana wange mulwaddemu buye menu bwakugira n'ekigambo kya menu kyansesezza nnyo naye abakazi ekibagisayo menu nga muli mu kikolo omuntu agwemu n'amaanyi nawadde sitegedde menu gyagamba mbu nebizibu byabadde mmanyi mbu ayita nayo mu handbag ayogera bizibu ebizibu byayogera bijjuza menu ya restaurant bakuwadde menu olondeko ol'omuyamba ku kiruwa ekivuga nekigamba menu neberenga naye yagenda okujja bwati nga menu ey'ebbeeyi entono ya 15 kiko nekigamba nazze entagala na 8 naye edda nze bwe nali nga sinnaba kuwasa nawanga nnyo abantu amagezi nakati nja kuddamu nga bawe nze nsuubira ebintu by'okuganza bino bisaana biveewo tukole tutya sewo katale tooke lya mmeka
tuyingira akabonna. Omanyi nti olumu tewabeera nnyo kugoziirana kubanga kife balinga ono yennyini obutagenda mu kintu ekyo nga yeeralikya nti omusajja ono yanditambula atalina kyampadde ate n'omusajja kimuyamba okumanya ensawo ze we ziyimiridde. Naye omu ne mukola ekintu ekyo nga gw'oli naye omutima gwe guwankawanka anampa ssente ate n'ono yennyini omutima gwe gugamba kyennaamuwaana akisiima kwega ne mubeera mu kubuusabuusa. Ne wano bagenda okugenda mu ekyo buli omu yategedde kyagenda okufuna n'ono nekyafulumya akitegedde. Oba oli naga nti nze ku kino nkoma wano ku zino nkoma wano bw'ogattako zino na wano ntuuka. Otegera oba kyeŋŋamba ti bw'ogattako zino ne sokisi nkugjamu mu bigere n'engatto nkugjamu ti bw'ogattako zino ne saati nkugjamu. Otegera oba kyeŋŋamba ti ne bw'ompa zino gwe wejjamu engoyi kwegamba nze abantu nandibawedde amagezi. Waliwo omulala eyagamba nti abakyala abo bw'okyakala naye sente akozesa nnyingi asaba ebintu bya bbeeyi n'ebifo mwakutwala bya bbeeyi kuba be batera okulonda ebifo. Naye sajja kyagamba nti nze oluwa okutuula mu mmoloka yange bwappa nga nzijjayo ssente nga muga tulina emitwalo gyaffe gino 23 naye kati nze nfuniraako 3 ezinantuuseeko ez'amafuta gano 23 kwe tupulaningira buli kintu kuliko ekisulo okulya n'ezizo z'ofisa. Ng'omukazi wena nga agamba nze nno olwayo saagala nnyo mwenge. Nga zonna ayagala zitwala nayagala okugamba ate newaka mbeerayo ogwo awo togenze mu kabiga gwogaana mbwera bw'ogaana ekisulo afuna kyesatu ensimbi yonna ajaka muneke weeteeka muguuni nga gwosasula buli kintu oyinza okuwunzikira mu 7 8 yakwata emitwalo gya 25 n'agimukwasa nga basimbula bagenda awutu n'amugamba zino zennyana kati nze nfuniyako 3 oba 2 kasanfisa amafuta aganzezeeka nze nja kuyiiya kakati zino kwe tugenda okutambuliza buli nsonga oyinako ezizo ez'ekisulo n'okulya mbawunzika talidde nakunywa tanywedde agamba enkalu nzeetaaga tagamba nti azeetaaga bikolwa byebiraga mpulya saagala kunywa ateeka nvuddeyo ndidde naye ate naye toyinza kugamba ntugende nze ndiye mbugwenga nnyini ssente ate oli ageetayagala kulya. Andi era emirundi egisinga omanyi nti abasajja bangi ekibatwala mu restaurant kugulira mukazi ye abatayagala era olumu kyova olaba abasajja ate bano abasajja ababalirira tasooka kutumya akola ati agamba oli onaalya ki lwakuba ate waliyo ababeera yale nnyo abakola akatiisa soda onaanywa kikaaki kwegamba amututte mu bika bya soda amugema obutatumya kirala ate kati omuntu akugambye soda onaanywa kikaaki oyinza oga nti nayiro aye teri soda beero era oba kitegeeza tulina kutambulira mu kkooko mu ki. Naye abasajja abamu abakekkereza bakola bw'agenda awantu atumya aga nti saba kyonaalya kuba abakazi abasinga n'abawala bakola ekintu ekyo please and please temukikola olutumya ayinza oga nti njagala chips chicken muteekako salads nyingi n'agamba njagala kiwawaatiro ne bagenda bakireeta ekiwawaatiro basala kinene nga kuva eno naye kubaako kano akasembe eno bwe kati akatini kano akeeno akaba kasongodde ekiwawaatiro gye kikoma omuwala n'akasunako bulungi n'akalya n'agamba I'm full. Kati oli mukwano gwange ye kyakola eva tatumya ali eno kasita ne bw'alaba omuwala alya nnomale ng'agenda tewali buzibu ng'atumya
ne walaba kasitaka mutanda ne wekozaamu ne bwasaaga waliwo batabuka n'omu yali amugezesa namuganze tebangezesa ku byako yagezesa n'agamba amufuulu n'anaaba engalo teyanaaba mu ngalo omusajja abeera zaati anaabi n'asika bwati n'atandikirawo ono agenda okulanga agandi but I was you said you were fool ye guy yagenda bugenzi but anyway tuli ku Vibe Life UG mbaniriza nnyo mwebali kutwegattako njagala kubategeeza nti yakwebaza Africa One ye company etuleetedde omuwala omujamaica the queen of dancehall Spice agenda tukuba omuziki wano mu Kampala Cricket Oval nga 6 December so tegeka sente zo emiryango bei 8 kitundu 10 15 meze ey'esatu ey'ettaano n'ey'ekkumi naye nga zitandikira ku 8 kitundu 6 December the queen of dancehall from Jamaica Spice agenda kubanga okutukuba omuziki wano abanaatujjako ekifu ku maaso olunaku olwo ajja kubeera Shiba Cindy ne Winnie Nwagi bibaleeteddwa Africa One era nga nina essanyu okubategeeza nti Vibe Life UG are the official social media partners aba Africa One mu kuleeta omuyimbi oyo Spice byonna ebimufaako n'entambula gy'anaatambulamu newa programu yonna aliko bingi tegenda kubeera concert yokka wali Lugogo no waliwo bingi ebyenjawulo byagenda okukola byonna mwekuumire ku Vibe Life mujja kubanga mbitegeera then njagala kubategeezaayo ekintu ekirala company bagiyita Ripples Construction bakola concrete products bakola concrete blocks bakola calvert byebigoma bakola mark stones obuyinja buno obupima ettaka bakola fence concrete poles ezo bobanga oyagala okusiba sengenge bakola curb stones bakola ebintu birungi pavers zaabwe zirimu variety kitegeeza ki bwoba olina petrol station bakolera esobola okulinnyako ne train netayatika naye ate bwobanga oyagala just ya mulujja egendako motoka ttaani 3 ttaani 2 ey'omubiri omutono era nebbeeyi nekkako naye ate bazirina mu shape ez'enjawulo so gwe okusinzira ku kyoyagala Ripples Construction bazirina ekirala ekikulu kye balina baana baffe baawano baana banda ya Nakalaama baana ba kintu tuwagira abaana abaffe mu ngeri emu oba endala bw'owagira omwana waffe owaawano waliwo omuzungu gyayita knock off effect nkukakasa eba ejja kutuukako kale beba Ripples Construction tuli ne Haji Kazibwe Kapo omu ku basajja abasiraamu be neenyumirizaamu era gwe nsobola okuyita mukwano gwange ate nga alina ebintu bingi bye mwagalako mugoberedde ebbanga nga ogyeko emmotoka gye yasooka okugula eyasooka yali etuuliddwamu ke Uganda naye okuva ku eyo taddanga muggula mmotoka ng'etuuliddwamu e Uganda ekyokubiri mu bayimbi b'akadongo kamu y'omu ku basatu abambala engoye ezibatuuka ndowooza owulira so okulaga nti baani abambala ezitabatuuka nedda abantu banyiiga olumu bwe njogera naye ekyo bwenze buli lwe nkyogera abantu mbasanga nali ndowooza olimba juzi nali ne gundi nga yambadde ekooti nga tesobola kulya binyeeba akola atyo ababwate era kulowooza mbu wamalala kumbe ekooti gyawese baŋŋamba oba toyagala tesobola oba akola bwati mbu engalo gyawo ti neetakubulizayo kibatu kati gwe weewunya musajja atambula ajaba atabujabasi kumbe ekooti waliwo omulala yayingira nga studio ya misa akyawo
nga leka sande wabweru noloza nti ayingidde oba hajabu kawenja yagenda nga okufuluma nga ekigere kigiryako hafu ng'emabega eno kisigadde kika bayinza okukolamu engatto y'omwana nga bakola y'omwana akuzeekuzeemu so kati badde okyanyumya emboozi eri ey'omusajja eyali enkoko ye yagirya ye yeeriira enkoko ye kati waliwo omulala twabeeranga naye ng'amaze emyaka 2 ng'agulira omuwala enkoko awo we tubeera naye lumu omuwala teyajja yakola oda omuwala namuga tasobodde enkoko ne bagimuwa n'agiri n'agamba bulijjo enkoko ewooma bweti eno kofe yi bulijjo n'agamba nkubulya mazima emyaka 2 ngulya abakazi siryanga ku nkoko yawano naye nasubodde enkoko eneewooma nga ye abadde talyanga nga ye agulira abantu naga bulijjo enkoko ewooma eno enkoko yawano omusajja yokya bulungi enkoko bw'ati kofe gwe bulijjo mune abantu baziryano nembagulya mbadde siryanga ku nkoko yawano nga gwe gusoose mu myaka 2 nga ye lwasoose okulya ku nkoko yawo naye tubadde tunyumya ku by'omukwano n'oluzijukiza waliwo omusajja oli nga bw'onyumiza ekintu kiri ekyokuwa omuntu ssente nti nina $25 embaliya yaffe yeeyo ojja kumpaako 3 ez'amafuta agantwala kati gwe tetenkanye ezisigadde era kwogenda okufissa ati ngaayo alabika naye yalina wandowooza ng'eyo ng'omuwala amutwala bagenda mu loogi bwe batuuka eyo oba kiki oba omusajja w'omukazi oyo yali abalondoola ng'omusajja ajja ku luumu yali mujagujagu bwe yakonkona n'agamba room service omusajja n'alubandula omusajja bw'ayingira munda nga mukazi we yalimu n'abuuza ono okola ki ne mukazi wange omusajja amangu ago n'agamba nti ani gw'oyita mukazi we ono malaaya w'okkabuusu ow'okkabuusu wemmujje omanya ebbanga lye mmugulidde buli wiiki mmugula emirundi egi omusajja ate n'atandika kubuuza mukazi watandika ddi obwamalaaya kaakati omusajja n'alemerako ono omusiguze kati ng'amanyiyokko ne ku mwana naga nti oyo malaaya wange yazaala n'omwana ne muwaayo ne ku buyambi omwana yegundi naye tamanyi na kitaawe ng'ate ono omwana lwakuba nze nakakasa si wange kubanga nali ndi safaali ebbanga bwe yafunira olubuto kyokka ng'omwana aliwono ewaka mwana wono ye kitaawe omusajja amaanyi gamuggwamu atuula ku kitanda njagala ombuulire maama Bbuula njagala ombuulire omusiguze n'afuluma ebwenu naga nti ompisizza bubi nnyo munfunire eya Nayira awo kati n'afuluma akima eya Nayira naye okukankana n'emisinde bye yatwala n'emmotoka yagireka mu paaki kumalako ekikomera kati nekyo kyekiri mu kirungi ky'okukukwata ne mukomusajja bw'owona omusajja n'obuuka olujja oba owonye naye abantu abali mu loogi omwo tebakuwolereza muntu gwe basanze na mwana wa ssomero muto buli ayeesibye ettawulo n'ekibuto kye oluggulawo olujja aba mutwali naye gwe toweerera owaayisebo gwe toweerera muli ku baana b'abandi fiizi zino ezimenyangaki naye wabanga mukamusajja ssebo biwusala omusangawo mangu bivayo bireeza embuto nti mutawulo temutuwogganira gwe kwata mukazi wo mugende tetwazi wano tuwogganira bw'oba ofunye mukazi wo mukwate baba batuukanga eri nga bigambo ono kati wandidduse kayinza okuleeta poliisi naye ate lumu omusajja abeera yeewera era kyobola nze nina ebintu ebimu olumu oli akusanga nga oli musirifu oba olinawo oli osirise n'atamanya lwaki omusajja yalina akantu ke yakolanga nze nenkwata mukazi wange n'omusajja nze agenda omukono teguliiko kuba biri kufaako omu essabiro ndyabuluza
mutema mu nkwakwa manyi ente enkwawa y'omuntu ku nte y'enkwakwa ekyo babagamba nze ntemerawo ku nkwakwa oba olidde wano nze enkwakwa njawula ku mukono njabuluza mukama tayagala kumugezesa era kyovula banze sikema mukama katonda wange nga bwesisa ku minzaani luba lutya luba luli olwo ng'omusajja tasanga mukazi we n'omusiguze obugombe yabuwulira akyali bweru omanya emmotoka zirina obugombe obw'enjawulo kakati bw'akagombe ke yawulira nga takawulirangako nga yavuga akagombe kati akaali mu nju nga takawulirangako nga ye yavuga nga kano bataddemu oba baali banyodde peesa ki nga kalala naye nga ate kafaanaganamu akake nga kafaanaganamu kamanyi naye nga takawulirangako yeyi n'asembera okukakasa nga yeweewuwe oluggi n'alubandula n'agwa munda bw'ayingira munda omusiguze yona yasuubiza mbwalina n'ejjambiya ye mbu y'omukono omusajja agenda tekakola enkwakwa njawula kusimanya kuki ku ssaabiro omusajja olwayingira n'ayimirira neyeesigama bw'ati ekisenge omusiguze n'ava ku buliri n'akwata akawala akatono n'akwata essaati n'akwata empale n'akwata engatto baliraana be baalaba omusezi abayitako nga tagoberedde yadde okkuba oli yadde okkuba endu ono ng'engoye zazina ku kibegabega n'atuula ku kitanda n'agaa nti maama ajala njagala ensonga zino zisigale wakati wange naawe tobaako gw'ogamba tujja kuswala naye onkoze kyaki kino ate basonyiwa tebannabeenenyeza nkusonyiye naye tokiddanga yina omubuuza ate tannakwenenyeza oli teyenneetonda wuliriza yamaliriza nga kumbi yalinga yeye ng'amugaa nti tokinyumya maama ajala kino tokinyumya tujja kuswala abantu bajja tusekerera nigwe mwami Sende okisobola sikirowoozangako kigamba simanyi na kyenyinza kukola manyi kinkugamba kiri nze sikema mukama katonda tomanyi kibiyinza kubaawo simanyi kiyinza kubaawo era sisobola kugamba muntu mbunze omukono ngujjako nze siyinza kuba muntu bwe bajjako ogugu siyinza kuba muntu gwensanze na mukazi ate n'omukazi siyinza mulumba gye bandagiridde gyayendera ekyo nange sisobola naye singa mba mmaze okitegeera nenkifunako obukakafu mba nsaba katonda omukazi anviire emirembe nga tewali nsiitaano tetuwogganye kuswala mu baana mpola mpola obufumbo tubusaza omanyi obufumbo diiru osooga nti diiru ekomye wano diiru mugiyiwa nogambe tekikoze kiganye tekiina buzibu ate bwe kigaana mutawaana ki naye abantu kuddira kintu ekyo ne bakifuula nti kirina okubaawo ku kifuba ate ng'ekintu kye bayita omukwano tebagutunga bakubina ebyokunyiigaganamu ebyo bya bulijjo naye omukwano ogumenyesemu teguddawo era abantu abo ne mbatuuza baba balimba mwami Sende omuntu nga yakukyaye bulungi oba nga wamukyaye bulungi ne bwakola ebirungi owulya yeekoza buli kyakola kiba kikunyiiza bunyiiza ne bwayambala obulungi ogamba yambadde nga bamalaaya kwega buli kimu kikulabikira bubi so nga kirungi ogwo kintu kyogambye nti omukwano tebagutunga omukwano ogufudde va ku mukwano nti abantu bayombyemu banyiigaganyemu ebyo bya bulijjo kubaagalana kubabeera ababiri banyiigagana kya butonde mu muntu naye omukwano gwe bayita nti gufudde tebagutunga omutunzi waagwo taliiyo era teguddawo era babeera balimba twogera kuno nakuli hali leero tukedde nga muwala wa Honorable Geoffrey Lutaaya
MP yesimbyewo ekakuuto era nga yaliko yaliko oyo mutabani wange muwagira abantu b'ekakuuto ye waffe Honorable Geoffrey Lutaya mumulabira ate tatuswazizza mu batisiti abatannatuswaza taliimu mwami Geoffrey tannatuswaza asigadde n'ekitiibwa kye teyeyisiza bintu kuteeka mu komedi tazanya bubadi akoze ng'omubaka bw'alina okukola ate ekiganye kiyinza okugaana bigaana bulijjo byakoze abikoze ate n'ekirala n'asigala nga muntu w'abantu teyeegulumizza era bwe musisinkana gwe gw'omuyita eky'omubaka naye obwahonole babuteeka wali n'asigala ng'omuntu we mumanyiganyo waffe ekitasangika kuba eri wamala oyo alina olimba lwe yayimba n'agaa nti abafuna ssente ne batakyuka obalaba bale ku ngalo nti 1 2 3 4 obalaba bale ku ngalo nanti abantu abasinga bafuna ssente afuuka muddu wa ssente kasi okkiriza obeera omuddu waazo zikozesa kyonna kyezaagala ssente olina zifuula nga gwe mukama waazo naye kasi zimala okufuuka nga ye mukamaawo ye ssente kitegeeza ogenda kukola kyonna kyezeetaaga naye tukedde ng'omuwala afulumizza akatambi omwana owaffe omwana waffe mwana waffe waba artist nga muwala waffe kuba naye bw'omusanga bamuwalawo n'omulaba oyo aba muwala waffe nga afulumizza akatambi nti taata tandabirira njagala buyambi njagala nzireyo nsome nensanyukirako nnyo Honorable Lutaya n'aguma n'avaayo n'ayanyukula nnyina w'omwana ayanukudde mwana nnyina abadde tannavaayo naye ng'omwana gwe nze nkitwala nti ayanukidde nnyina wa mwana lwa nsonga kubanga obwo obuvumu omwana tabulina omwana oyo byayogedde nkukakasa tuzunze mu makooti tukoze nnyina bw'oba osobola okusoma ebitawandiikiddwa oba okuwulira ebitoogeddwa owulira omuntu ayogera n'ogaa nti nedda oyo si muwala wa Sendi oyo Sendi yayogera Sendi yali mu kuŋŋamba oyo Sendi yaŋŋamba owulira omwana ensengeka gy'asengeka ebigambo n'ogamba Sendi asengeka bw'ati ebigambo omwana omuto ayinza okugamba mbu azunga mu kkooti nga yabitegeera ddi amanyi nekiki ekyogerwa mu kkooti omwana omyaka 17 ye ng'azungayo okukola ki kubanga ogwo ebyo ebintu by'ekkooti bwe byabeerawo bitandike mwami Lutaya okuteekanga ssente mu kkooti ng'oyo omwana sisubya nti yayize n'okwogera asoba nga yali wa myaka 2 oba gumu kitundu kakati awo ani azunga mu kkooti n'esala maama nga yaliyo era ne batandikanga nga ssente weziraga kati ono azunze mu kkooti ng'anona ki kakati okiraba nti oli naye njagala kwebaza nnyo Geoffrey weebale kubeera musajja mugumu ate mugezi ate omugezi kiba kusanga muntu alina waakoma okutegeera n'oyimirira n'oddamu njagala kubuuza kiki ekigenda mu maaso gwe kikyomanyi ku nsonga eno ensonga ezo zaaliwo mu mawulire ndowooza emyaka 15 emabega kisobola okuba nga giweze 15 ng'omukyalo oyo Nice yesije agamba Lutaya bwe yamuzaalamu omwana nga tamulabirira ne bagenda mu makooti mukazi n'awaaba kooti nebakanyisa mwami Lutaya kyalina okukola eri omwana we kyensuubira nti akikoledde ebbanga kubanga ono babadde omwana ayo gatagambyeko nti fiizi za ttaamu ewedde teyaziwaayo agamba zeeno kitegeeza obuvunaanyizibwa obwo mwami Lutaya abukoledde ebbanga lyonna bwe nalabye ebintu ebyo nze kennyini ne nnoonya essimu ya mukyala Nice ne mmukubira
ne mugamba nice nze gundi nti yo nkutegedde bulungi lwaki oddidde omwana oyo n'omuteeka mu ntalo z'abantu abakulu bwoba olina obutakkaanya ne mwami Jofule ng'oyagala mawulire lwaki siggwe weesitukidde kubanga bano tebakyaddamu kwawukana ono mwana w'oli oli taata we guli musaayi gwe abantu omwana gw'ozaala alina waakukoma ne bw'aba akunenya omwana wange oba omwana walina waakukoma mwami Sendi ne bw'oba okoze ensobi ne bagamba ate awo omwana alaze wala so ne mugaggo wandi byogere nanyinyonnyola byanyinyonnyodde ne mubuuza babanja ttaamu mmeka naŋŋamba babanja ttaamu eno sente mmeka mbadde sinatuuka ne mubuuza abaana bakasoma bbanga ki tugenza okuba nga abaana ku ssomero bakabayo weekisi 2 tezinnawera okusinziira ku bange naye tugende mu maaso ne mubuuza omwana nga atudde waka weekisi 2 kimutwala mu mawulire nga ttaamu ewedde yagisomera tebangibwa tolina ttaamu gyoga nti ttaamu eri yagituula ne mubuuza eyo kitwala omuntu mu mawulire kyanzizeemu aŋŋamye gwe omanyi obugwi bwe tuyitamu okufuna fiizi ezo ne muga naye nga asomye paka ku siniya fongo naaziwaayo ne mugamba ye kati eno ttaamu etannaweebwayo ya ssente mmeka naŋŋamba basomera $1,680,000 ne baagala zero balance omwana ali waka babanjayo $16,000 nenzijjako essimu ne mubuuza basomera $1,680,000 babanja $16,000 ze zitutte omwana mu mawulire ne ŋŋamba nedda waliwo nsonga ndala nga naziri sigwozi waddeyo ng'omuntu yakawaayo kamwana n'omusobi oyo ayagala musajja ayagala ddya kubanga abakazi baagala ki ebyo bivudde mu ye sibifunye mu lugambo kubanga ŋŋambye kansooke nfuna ekituufu omuntu nga $1,680,000 nga babanje $16,000 ku mukazi kubanga mpuliraga nze omwana mbadde nakudduuka sitegedde gyakoledde vidiyo gwe omukazi akola nga bbaawa waddeyo akamwana $16,000 mwami Sendi omukazi bw'agiteekako bannaye kibi ki ng'omwana waffe fembi oba bw'ogyewala n'ogamba taata w'omwana wo batubanjayo $16,000 tewagiwaayo ekyo kikutwala mu mawulire bannange omanyi nti mu mateeka omukazi naye okulabirira omwana kumukakatako yes kiba kyammwe babiri nebba abakazi bakifuula mbu ekyo musajja era omanyi nti waliyo omanyi kooti zisala emisango mu ngeri eyeewuunyisa omanyi nti olumu basala ne bagamba nti mugenda kiwato buli omu bwe mbanga omwana wa kakadde buli omu aleeta 5 nali nkirabyeko 16 ng'asomera $1,680,000 kubanga nze wembadde njo okunenyeza Honorable Lutaayi era mukubireko mugamba awo oli musobya singa mama w'omwana avuddemu ekigamba nti ne ttaamu ewedde teyasoma oba mwaka bwe guti gwafa ne mubuuziza azaasoma wano wonna ttaamu eno ki ekizibu nti ye ne muge yakatambulako weekisi 2 ate omwana agenda atya mu mawulire abaana bangi abakyali ewaka nga sente tezinnalabika sente zibula simanyi na lwaki ali mu ssomero lyakakadde kamu $60,000 kale akabeeremu oli ayagala standard y'omwana weebeera ennungi kuba obusobozi abulina si mwavu kimmanyi nti kiri mu kiraasi ye naye nga naga 5 gyegali naga 5 gyegali kakati n'olwekyo nga siri ku nayisi yekka abakyala be tuzaalamu abaana naye sawundi eyo tuli bulungi sebo producer abakyala be tuzaalamu abaana basaasire abaana baffe ate nabo basaasire abaana baabwe mwami Sendi eyo embeera mwami Jofule gy'ayiseemu nze nsobola n'okusuubira nti mwami Jofule asobola tamanyi mwana oyo naye ng'ataamuweerera nengera mbeera za maama we kakati omwana akuze watuukiddwa obudde wasobola okulabira taata we kubanga ebyammwe asobola biteeka ebbali
nanoonya taata we ne babanga gwe tokyanamunoonya mu kyama naye naye kangende ndabe taata obudde obwo bugenze busembera kati ate era omuyingizaamu amuzzayo emabega omwana yanonyonyeza taata we ne batandika okunyumya ebyabwe emitima gyabwe bombi ne gikomawo ekisooka omwana wa Nice kati ewa Jofula aliyo ki yeetaaga baganda be bali abazaaliddwa eyo abangi ono abeetaaga nabo bamwetaaga naye ono ali omu yasinga obbeetaaga kuba yali omu bo bali bangi kakati obudde butuuse omwana oyo abenga omutima mwami Jofula afuna obusaasiza eri omwana we ebyemabego byerabira n'omwana okukomawo eri taata we ate maama oteekawo embeera mu budde buno ng'omwana ali myaka 17 kwejo emyaka omwana aba akuze ku mwana omuwala anti abuzaako gumu yeesalirewo nsonyi okusala ekirimi mu bibaddewo byonna Honorable Lutaaya ng'ayogera ne omwana w'amawulire agenda nti pampa omwana wange yes omwana wange akomewo ate nga nakyo mwami Jofula kyayogera ono Nice tamanyi nti omusajja asooka okulemerako nagenda ne mu kooti ng'ayagala mwana naye n'omulemera n'alekerawo omuweerera naganza omwana wange nja amuweerera nga ndi naye kyagamba ogaana agusinga takyali mu myaka gyoga nti omwana muto yeetaaga ku nnyina ekyo kyavaawo takyali oli awe bagamba myaka oba 12 takyali yayonka yeeyogerera yes yeetwala ku luzzi awulira ayogera ategeera ne bwafuna watakkanyiza ayogera kitegeeza mwami Jofula aswana okugenda mu kkooti ewaliriza omukyala awe ekitawe omwana we abika omukyala takimanyi ninga nze kyeŋŋamba Nice omwana oyo ye obudde bwalimu wagenda yeetaaga taata we ne baganda okusinga bw'okirowooza n'okusinga bwe yeetaaga nnyina nnyina maama we obeera omwagala naye sikiba kikakyo osobola nga n'okumanya okutuufa okoma ku maama wo ng'abali eri tobamanyi bulungi bo nga bwe bazaaliramu eri ewa bamaama ku bukojja nga tobamanyi nnyo naye nga maama ye mukwano gwe ye yakuzaala kati ng'ekikakyo kiri eno ate gwe wooli mu kutema oluwonko olunene bwe ruti ate we weetaaga we wandibadde walina okuba nga bakwata buno obudde abadde alina kwerabira byonna ebyayita n'atandika omusingi gw'omwana n'agamba naye omwana ono addiŋŋanya atya ne taata we nkomezaawo nti omutima gw'omusajja ono ayagala omwana we ate oyongera mu jjiya oyongera kuwaga nekyembuuza mwami Sendi abo abasajja abatema ebikajjo ku kkubo bana babituguze ebitaano tebazaala baana nga siraba yaali mu mawulire bo buyambi babuwaayo mu budde abakazi abasinga abagenda mu mawulire nabo balina abaana abakazi bana batambuza omulondo n'obumwanya ekiro abakazi abasinga abagenda mu mawulire babeera baagala mukwano omukwano gwa kifuba endi nga bwolaba tolaba nga abasajja bakwata abakazi ekifuba kati nabo bakwata bwe batyo nabo abakazi bwe batyo bo bwe bakwata alyagala mulepinga abakazi nabo bakwata kati bo yenkwata yaabwe kubanga ekituufu Nice nze mubuulira kuba naye ndabye kati mumawulira azze ate omwana waliwo vidiyo gye ndabyakoze ng'afukamidde nga yeebaza taata we okumalayo fiizi nti baatukubidde we bale nnyo ssente wazimazeeyo era nsonyiwa ngenze ku ssomero Nice ye ate ayogedde akaneewunyisizza agambye nti yazaala mu mulamuzi ate we baakwatagana n'omulamuzi tebakola mukwano kuba nabe yennyini yakyogedde akatambi tugenda kukabateerayo mu kalabi obutambi bulinga busatu akantu kano yagadde ngenda kakomya wali yagadde tukole kampi olw'obudde naye tugenda bateerayo obutambi busatu kuba mmanyi olumu tugenda nitwogera ku nsonga nga tulowooza nti abantu bakola ki bonna bagimanyi tugenda bateerayo omwana akatambi ke yakoze nakamwami Jofula
tugenda batira akatambi ka mwami Geoffrey Lutaya akamama tubatereyo n'akamama nate n'akomwana nga yeetondera taata nkyatwe bali kuwaayo se gino emitwalo 16 muwulire maama ng'agamba ti yazaala mulamuzi abaana babiri abadda ku ono nze kyenzuddewo ekitabula omukyala yabadde alina obuyinza ku ssente nga ziteekwa mu kkooti gyazinona kiteekwa okuba nze mu njogera ya maama Geoffrey yazzeeyo n'asaba ekkooti obuvunaanyizibwa buno obubaddewo obwemabega kuba omukazi bw'azaala ne mu basajja abalala bino nkupangisize bivaawo kubanga obeera olina naba bakulabirira naddeyo n'agamba kkooti ye kasigale ng'aweerera omwana we era sente tajja zireetanga wano kazeetwalireyo ku ssomero ensonga lwaki omwana afukamidde ne yeebaza nti batukubidde sente waziwadde ate nga bulijjo ono yaziwaayo maama emyaka gyonna kuba zigenda mu kkooti kaakati olusekero ne wali enjawulo waafudde ono kwe kujja mu mawulire agambe n'omwana agenda mu mawulire kkooti otyo omukyala agenda okusika bwati nga asika ku lwazi nga lwakonye ku jjinja Jenkins mukazi alina bwakayita nti kapirale kati yayagadde agende mawulire bannamateeka balengere nti ate wagamba ogenda kuwangayo sente obusobozi buganye toziwaayo mu budde zireete wano omukyala ddamu ozizze wano ndaba nga kyagoba ne tekijja kukola lwa nsonga emu omwana wa myaka 17 abulayo omwaka gumu nga takyavunaanyizibwa kukuwaabira musajja nti tamuweerera kubanga obuvunaanyizibwa bw'omuntu bw'obwa taata obwamaama obwani ku mwana we bukoma ku myaka 18 mu Uganda ewasigadde owaayo lwa mukwano gwa mwana wo walowoddeyo omuntu awaabira taata we ntamperedde ku university kubanga bantu bakulu bw'oyagala weeweerere omwana we 6 agenda ne mu parliament bw'oyagala otya kulinga gobere mu parliament nga olieno bonsaba fees haji tweyanzizza nnyo tweyanzege abatulaba temwerabira tubadde ne Badru Senoga yabadde ye producer ate ye CEO Vibe Life haji webale nnyo webalire ddala nja kusaba ku luno nze nakeereye obudde wabukutola wavudde mu Juma ate nenze nabadde nkubuliriddewo nti Juma nja kusaalira Kibuli ovudde wala nvudde wala okujja naye mumaze okusala ne mugenda ne mu ddalasa waliwo seekaze ng'alina ensonga ez'essimba ne mutuulamu ng'abantu abakulu ayita ku bafumba ababaddewo ate nga wooli nga wendi nga sirina bwekiraba ate teri bukulu butava eri Allah ekituufu so kwe kukeerewa naye nja kusaba sabbiiti ejja okkirize tuddemu twogereko ku nsonga tujja kudda tutembeeta ensonga. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye sendi wali osaanango oli musajja muwalimu ku kyalo. Ndoza nalibadde mwami Seyirizi. Oba mukinjaaji. Oba mukinjaaji.